kwalinyirizaako nnyo Omukanyomero k'Omukenkufu webale goberera webale kuyiga ate guno omwaka tusimbudde asigala talaama era nga bwentera okubagamba nti omwaka guno oba tonnabagula ekitabo sente zimera ku miti ekyasooka ekya volume 1 n'ekyomulundi ogwokubiri ekya volume 2 kugamba nti oli mukola ekibi kya saakiririgo era kisobola okuleetera ogenda mu purigatori naye weerwaneko ng'oyongera kukumanyako ng'ofuna amagezi era ng'ekitabo we kiri nnyo ku Prof Bioresearch wali ku EQUATORIAL mwali stock wamu Uganda Bookshop ne ku Uganda Museum ne ku Jumia. Nga bwe twalaba project ettano ezasooka wiiki ewedde, leero Omukenkufu atongedde endala 5 kweza 2 zagamba nti tosobola kuzissaamu ssente ne zikusala. Ku luno atandise agamba nti okola ebintu kwangu nnyo kyokka nti tamanyi maka mwe bitakola. Kuno kwagata n'okukola ekigimusa ekirwa mu ttaka ekimanyiddwa ennyo nga Bioresearch. Ebibiriti bizinesi nnungi abantu banyooma ekibiriti naye abatawali ekibiriti musula enjala anti munaakumisa ki abasinga tufumbisa amanda ate abalala ne gaasi oba weetaaga ekibiriti n'olwekyo bizinesi eyokukola ekibiriti nayo bizinesi nnungi nnyo osobola okujja ku Prof Bioresearch n'ofuna ebikozesebwa ng'osobola okutandikawo bizinesi eyo naddala abaana abato abali mu luwummula n'abaana abato betwagala bayiga okukolera ewaka ze tuyita cottage industries. Business eyokubiri ng'ovudde ku ekyo ye business eyokukola ebigimusa ebigimusa ng'okozesa carbonizer eri simple ebanga pipa drum naye ekola Bioresearch emusobola okuŋŋaanya awo mu compound ebikoola ebyo ebikunkumuka okuva ku miti oba eyo nga mulimye kasoolisooli oyo bisoolisooli n'ebintu ebirala birungi nnyo bye tusobola okukozesa okulaba nga tukola ebigimusa essanja tulina ebikuta by'amatooke byonna mubiteekamu n'okukola ekigimusa kya Bioresearch kyatunzi nnyo eri abalimi oli awo wakaawo gwe kibakolera n'okibaguza kilo 200 jjukira kikwata ebigimusa mu ttaka okumanya nti kirungi nti n'ensiriŋŋanyi zeeyongera mu ttaka ate n'ebigimusa ne bibanga bisobola okukozesebwa ebimera. Nga olimba kyatawaanya n'okukaza ebirime olwa sizoni ezakyuka akunyonya nti osobola okubatandikirawo ekifo we bakaliza oba gwe omulimi kennyini n'ozeeteekerawo. Bizinesi eyokusatu era ng'osobola gikolera ewaka n'otandikawo omulimu okukaza ebimera, okukaza ebibala, okukaza ebintu, okukaza eddagala era nga osobola okufuna dryer weziri nnyo ku Prof Bioresearch tulinawo eya solar dryer ekaza ng'ekozesa musana ne tubaawo n'ekaza ng'ekozesa omusana wamu n'okukaza emisana n'ekiro gye tuyita biomass dryer tulina omusana ne guba teguliiyo eba esobola okukaza kubanga yo erina solar panels ate erina ne battery etereka omuliro n'okaza amatooke n'okaza ennyama n'okaza ebyennyanja kubanga ebintu byonooneka nnyo ogenda n'obigula mu kidibo gwe n'obikaza kyekyo kyennyini tizalawadde. Projekiti endala y'okola amafuta agamanyiddwa nga biodiesel okuva mu masavu kagaba ag'empuuta kubanga amafuta ge gaddukanya ensi eno. Bizinesi eyokuna yeyokutandikawo okugatta omutindo ku butto ono abasigadde mu ffumbiro butto oyo akozeseddwako afumba ogenda mu woteeri n'omukuŋŋaanya biodiesel twamusomako n'okola biodiesel n'osobola okutambuza ebidduka byo ebirina engine ya diesel sinakindi n'otunda nako n'okola ssente oba kati nga gwe omukinjaaji amasavu g'ente naawe abalunda kamagulu k'amaapi yo generator teboola. Projekiti endala ye ya sabbuuni anaaba alimu eddagala muyito wa habo. Osobola okufuna simanya kayayaana, osobola okufuna ejjirikiti, osobola okufuna emiddo egy'enjawulo kutukumu byonna n'otabula mu fomula yo ya sabbuuni n'okola sabbuuni omuyitirivu asobola okuyamba abantu era nga bizinesi eyo wakati wa capital w'emitwalo 25 okutuuka kakadde oba osobola otandikawo okulaba nga otandikawo ekkolero eryo akakadde si kanene n'emitwalo 25 mwe baba basooka kwavula musobola okufuna akasente ako nemutandikawo bizinesi eyo ky'osobola okukola kwe kujja ku Prof Bioresearch ne tukuyambako ne tukuwa amagezi gano era mu mbeera eyo tosubwa ne wiiki ejja nga tulaba bizinesi endala n'abasuubiza bizinesi 20 era tukyagenda mu maaso mulabe nga muva mu kibokisi. Bye bye.